abajja bamukozi ng'atwalira muhozi naye ali ku kitebe ky'NUP baba bazze kusomooza anoonya bulabe nedda totekawumbera muleka atambula agende era agende peacefully kubanga mwana Kwamanyi by'onooyogera naye kasapa tetulina kyebulabe bwe tukutuusizzaako era ina byajja okwogera naye kwamanyi by'onooyogera. Bano abantu bo balowooza mwattu ffe tukyali mu ntalo ndala edi ate munona baluwa yaki gy'onona nga neyegombolola yakulema ebbaluwa gwe ataasoma munaku munnange badde onona yaki bali abasajja banyiivu tuli banyiivu bayizawe ate abyo abigambye nze nga bankuba tebankubye nze njogera mazima tebankubye kyekikuba guddoli okugende ku kitebe ky'abakulwa nava Sweden nga nzize nga njagala kufuuka mmemba nakyagala dda edi mutwe olundabye nakuba omulanga nga gwe babikidde nga kyekimukaabye kulaba ku edi mezaya akaabye atya wowe amaziga negakulukuta edi mutwe ebisirani byonkubye bitwalire ennyoko kale ntandise bwe nti oyo gwe mulaba abadde edi mezaya abadde agenze ku kitebe ky'NUP yaleregera kujubira edi kwadiza ku celebrity track olwaleero kyokola kyamanyi okwanga otwekumiddeko kirungi nnyo okulabika nti mutwekuumirako mu nsi zonna ddala abaana bali mu diaspora Dubai tugenda Sweden tugenda uyo tukiridde mu America Germany UK worldwide from Uganda to the rest of the world celebrity track akutusinzira nga tukuweereza amawulire agakwata ku baserebo n'agafa mu bulamu bwa bulijjo politics ani yakubyani ani yalwanyani ani yakutemukani byonna tugenda nabyo wano onako olwaleero tulina amawulire agatambula mu maaso essaawa zino agagenda mu maaso omukulu enzalwa y'ekalangaalo Edi Mezaya alabikiddwako nako olwaleero ng'agenze ku kitebe ky'NUP ayingidde bulungi tumanyi oba ayingidde bulungi ajja kuba nga abitugamba byonna naye enfuluma tebadde nnyangu engeri gy'afulumye bamutwalidde bamututenga n'akasubi ku liiso kali bwe kati nga bamufumye ekifo ekyo twagala tumanye obuzibu buvudde ku ki gye buvuddeko awo wonna abasinga betwandigambye nti abawagizi b'NUP balabanga Edi Mezaya owa MK project ku bigambo badde byogerwa mu kavidiyo ke tulabye nga bamufuumuula ku NUP abasinga ne badda mu comment ne posting ne bagamba nti omukulu adde yakaviwa sale musale era ne bijjaawo ate lwaki ajja ku kitebe ky'NUP olero tubuulire kye kyamututte mu kitebe ky'abakulu abo ng'ate tebali makambugu omukulu ogamba oti nze sirina mutawaana wadde Allah nnyambe nenfuna omukisa kati nkyali mulamu ng'ate naali badde mufu kati nga kyekikutta amangu ago bahooligans abali ku kitebe kya NUP ekya mwami Bobi Wine babadde banzise mob justice tutandike bwe tuti obadde awo omutima ne gukugamba kangendeko ku kitebe ky'NUP kyekikuba guddoli okugende ku kitebe ky'abakulwa nava Sweden nga nzize nga njagala kufuuka mmemba nakyagala dda kubanga nze saagala kuwagira nga siri mmemba naye njagala nfuuke mmemba mbeere omujjuvu ntandika okukola emirimu gy'NUP kati nendowooza olwaleero nti lwe lutuufu era nkedde bulungi ne ŋŋendayo ne bannyaniriza ngenze ne redisi muganda wange ne batuwaaniriza emmotoka yange ne bajaaza ne tuyingira ne batulagira tugenda twewandiise ne bakkiriza otukolako ne bansaba identifications zange ne ŋŋenda mu mmotoka nzinone nsanze emmotoka yange bagisazeeko ate nga bagikkiriza okuyingira mu kikomera kati Edi mutwe wandabidde n'akuba omulanga bonna bahooligans ne bayimuka ne bajja ne banzingako nembeera wakati ono akusitudde ono akoze bwati ono asuna nga bw'obimanyi bya mob justice kati bakusunyeeko buli kimu bakinkoze naye tebankubye naye nga okusuna bakusunye koso nakugira eno nga bwasuna oba kitegeera nga bw'obimanyi bya mob justice naye nga kigambo kinene nnyo Edi Mezaya bw'okiteeka ku mbeera gy'obaddemu kye bakoze kaakati weebuuze nze ngenze kwewandiisa mbadde mbakoze eki nina gwenvumye nina gwempisizzaamu amaaso oba nkaayanyeeko obadde omeze kwewandiisa mwenyewe nga mmemba nfuuke mmemba omujja
kubanja wakati ne mabega kwawo nakukyazaako edimezaya netwogera ku nsonga z'ennyumba n'ogamba gwe kuva dda ofiira kwenaaleemu kyekibiina kyendimu kyekikubagudde olunaku olwaleero okuggyako abantu okwagala okuyiikiriza bannammwe obadde bulijjo oli wenaaleemu amangu ago ozze okomyewo e Uganda ogende wewandiise mu kibiina ky'NUP. President Museveni yasooka mu UPM n'ajoyininga ebirala paka kati wa NRM. Babeti Namboza yasooka mu NRM n'agenda mu DP kati wa NUP. Lwaki nze siva mu NRM nange n'enjoyininga ekibiina kyenjagala mba nina musango nga balala bakikoze. Ogenda kigattako ki mu kaseera kano olyoka okyankalanya ekibiina ky'abantu? Sinna kyankalanya, ngenze kufuuka memba. Mba nkyankalanyiza okufuuka memba. Eddie, obadde ewaka n'ogamba lwaki sigenda ne nfuuka memba w'NUP? Nedda era bwe najja nagamba muganda wange Redisi nti nga sinaba kuddayo njagala ngende nga nfuuse memba kubanga njagala kuweereza kibiina ky'NUP. N'oyambala ku makya n'ogenda ku Kamwokya. Emmotoka n'ekaaba era Redisi yagivuze paka etutuuseeyo naye edi mutwe mukuyingira kibadde tukyali process y'okuyingira awo mukuyingira kibadde kityo kuba okufuluma tofulumye mu bulungi mukuyingira emmotoka otuuka okuyingira kibadde video kemulabyeko katono waliwo munnamawulire abadde alese kamera ye ne bamugamba wano weekoma era naye wano weekoma ng'ekitegeeza bw'ateekako kamera mwafiira musajja wattu n'akwata ebintu bye bwati musanzeemu wa TV kisimanyi alabika ndowooza abadde azikwata mikolo egiri munda ndowooza kati bw'alabikayo seeri ndowooza n'ajja nga mu bannamawulire kanseka ne bamuwoningira waawo ate ekyewuunyisa naawe abakutteko bataddeyo sirabi muntu akutte essimu kuba mbadde mu mbeera nzi gokekangidde ku mukutu ate bagwagwa tebandikataddeyo kuba kati ekyo kiraga nti tebaagala abantu kujoyininga ki kiraga how violent they are kuba bibakakutte bennyini ne bakateekayo era bookezza nze nange neewunyiza mbadde ndi mu mmotoka ngeza okulaba nga bakampeereza bookezza kati Bobi Wine be bantu baalina tebaagala kibiina kuba bwe mumanya nti mukoze fujjo bwerito lwaki muli kodiza omusajja ate ne muta vidiyo abantu baali badde bagamba nnimba baali badde bagita propaganda ne mumaze okukola fujjo muli kodize ate muteeka mu public okulagira ddala ekibiina kya NUP nti bali violent bwekutaba kuyiikiriza nakuyiikiriza banno mu kaseera nga kano akakazigizigi edimezayo badde tukulabye ogenzo osisinkanye genosale ate tebali magambo gona ba NUP omuntu yandigambye nti oli affiliated ku NRM mu kaseera kano lwaki ogenda ku kitebe ky'abantu mu kaseera nga kano omanyi bingi tusobola obibuusa amaaso naye mu mbeera eno gye tulimu edimezaya bwotunula baddeko kaseera katuufu okugenda ku NUP. Kyoyagala okuŋŋamba leero omuzanyi bwa sizoni eno bwazanyira Arsenal sizoni ejja takkirizibwa kusambira Man U. Baakulamuzaako nedda waliwo ne free transfer wagyewadde nagyewadde nga njagala kujoyininga NUP. Kyekyakugyemu NRM? Njagala kubeera mmemba omujjuvu kuba ndi musajja mukulu. Anti kati kyeneebuuza edimezaya kyekyakugyemu NRM? Sinnaba kuva mu NRM. Tato kima ki ku NUP? Sinnaba kuva mu NRM naye mbadde njagala kuva mu NRM. So bali osooka n'obalekulira lwaki ogamba n'edimezaya lwaki ogamba nti ovudde mu NRM okyaliyo ate oyagala sooka kufuna kaadi y'NUP? Bw'oba onoonya omulimu tosooka kuta guno gw'olina. Onoonya omulimu omala osayininga contract eri bano n'obasiibula. Ono oli ku mulimu? Of course mbeera ndi ku mulimu kubanga this is my identity. Bw'oba osaba omulimu tomala kutta gw'obadde olina. Ate bakugoba? Okuddeko nga bakugobye. NRM tekugobye? Tennangobako. Biki byolabye ebitali birungi mu NRM gy'oyagala okuva? Anti siri memba mpagira NRM. Kati mbadde njagala kufuuka memba mbereko ekibiina kyange nga ndi memba. Nze sina kadi y'NRM. Myaka gy'omaze ng'owagira NRM ng'oli muwagizi w'NRM? Myaka 2+. Olina yadde kadi y'NRM? Nedda sigirina. Oli muwagizi oli muwerekezi? Muwagizi siri memba. Kati mbadde mmanyi ngenda kufuuka memba ow'ekibiina muyimbi munnange kyakulembera
Muyimbi muno. Yes. Pozo oli muyimbi. Naye tebaŋŋanyizza. Ayimba kiko asembo fulumi. Nkugambye Edi Mutwe olundabye naako omulanga nga gwe babikidde. Nga kye kimukaabye. Kulaba ku Edi Mezaya. Akaabye atya? Wowe amaziga ne gakulukuta. Edi Mutwe akaabye atya? Kugambye neewuunyizza. Era akubye omulanga ng'akaana akato. Edi Mutwe ebisiraani byonkubye bitwalire nnyoko. Naawe lwaki okola ebintu ebyo? Musajja munno okuva eri nakubira omulanga abakubye ebisiraani. Totukaabiddemu engeri Edi gy'akaabye. Kwa kavidiyo tukalina ng'akaaba. Akaabye atya? Nkugambye Edi Mutwe omulanga gwonkubidde nsaba Allah yambe ebisiraani bitwalire nnyoko. Kuba zisine kinnamukola. Kimanyi olinga awayiriza. Edi Mutwe abo akaabye. Oyo musajja omugumu gwe tulina mu kibiina. Nkugambye buuza buli muntu yenna. Tebakakutte katami ng'akaaba. Nkugambye ne kano nkeekanze simanyi lwaki bakakutte. Oba bani abakakutte simanyi. Omulanga gwennyini. Sikataye bulunge mu ttaka. Era nze wabula neebaza akulira security. Azze nakkakkanya ki? Embeera. Era n'abagamba tewabaamukuba. N'agamba n'ababadde ba student mumuleke. Bakufulumiza bagamba tetukutteeko. Era tebakutteeko. Ekyamazima kiri nti ekyo nkibeebaliza. Wano mu kufuluma omwami oyo era mumulabye abadde anfulumya ye head of security. Abawukkakkanyiza n'abagamba temumukwatako. Ye kennyini n'ankwata ku mukono ne tutambula naye. N'abafulumya. Yes. Naye kati Edi Mezaya okujjako okutankuula entalo. Oli musajja mukulu. Weekuliridde myaka gyo. Abavuka babakutulako ne bakutula amagumba go gayunga. Ekyokulukuba si kyekyo ku nze ndi citizen ali very important news. Yes. Oli mutuuze waawa? Awa Uganda. Ate Sweden. Nsobola okubeera ne dual. Dual citizenship. Yes. Oh, mama nyam. Yes. Oli mu Sweden? Oli mu Sweden? Ate mu Uganda? Yes. Obeera musanvu. Osinga kwagala nsi ki? Zona ziri 50. Tewali wesinga ginnewaani kuba ndi dual. Ozigabanya? Yes. Ati wano wekubuuliza. Oli musajja mukulu bwe bakubagana amagumba gano gandiyunze gatya nga bavubuka bakulu. Nanti nabo malayika zibabonekedde nti tewabalaka kuba Edi wadde omusunako. Soko gano omusuna. Ati kyeŋŋamba mu ngeri yagundi eno kati wali tosobola kugamba muno kati ndopa. Oli mukukwata jeke bakunyizeemu bagumba dye. Nawe obimanyi bayinza obutakunyiga. Nze nkugambye emponye buwonyi bwondeka. Kati oli wano ogenda kulya nkoko yo? Si kulya nkoko. Wabula ngenda kubira mama wange essimu. Mugambe mama we bali kunnaaza. Mponye okufa. Era ngenda mukubira. Naye ekyamazima ki ekikututte kufuuka memba. Yes. Oli mu MK project. Sibeerangako era sibitegeera era sigimanyi. Ki ekikututte ku NUP? Kubanga njagala kufuuka memba w'NUP. Wamitingako Genosale? Namusisinkana. Mwayogera ku ki? Biri bya business. Kitegeeza nti bwe mbeera nga ndi NUP sikizibwa kukola business na NRM. Bw'okola edduuka NRM tebajja ne bagulamu. Okusaba aba NUP bokka. Bwali mu kufulumya babadde bagamba nti oli waliwo bakola okutiriza ku MK project oli ne Genosale ate olumala ojja obasekerere. Edi Mutwe agambye bw'ati nti nti ndi mbawaanira MK project. Je siri sogeranga ku kigambo MK project kuba sibimanyi. N'agamba nti mbawaanira Salimu Sale. Salimu Sale abonyaabonyezza ensi kati ate nze nkitiza na gavumenti. Simanyi alien skin ayisamu simanyi principal wabwe amaaso kaakati atenze mpolerezaani alien skin ekitegeeza nze nsinga okubeera omulabe. Babyogedde bya alien skin. Edi Mutwe nga biva mu kamwa ka Edi Mutwe. Nayogera ku alien skin. Alien skin nti nze mpagira alien skin kubanga alien skin ayisa mu Bobi Wine amaaso. Nze ebyo tebinkwatako. Oba kitegeera nze siri mu byabufuzi nnyo. Nze njagala kubeera memba just nkole emirimu gyange nange nga bwe njagala. Lwaki toddayo wammwe Sweden? Ongoba ku kiwonu waffe nawe ndi dual citizen. Totera kubeerabeera mu ggwanga muno ennaku zino ozunga bagamba lwaki muzunga ne lwaki mutulako ewammwe? Anti ne wano waffe 50% Swedish 50% Uganda.
kati wamwezi ogenza okwewandiisa ate bakugobye gende wandise mu bibiina bye ate kati bangobyeyo kati nze nkoleeki kati agala ogoyingewa Bobi Wine yabagambye tino bangobe yabagambye bankoleke fujjo bankoleko mob justice oba bewaggulu walabye omukulu tali mu ggwanga kogendo kyankalanye ekitebe kye ate kitya ekyeniyo Bobi Wine okikakasa we naalemu kyentegeeza agwe mukulembeze nti nagenze kyankalanye anti ati kyekibaddeyo kati bwogenze bangobye ogobeddwa ne bansitula ne bankolako mob ekigambo mob justice nga kinene egimeza naye obuzibu bwe balina buli bumu ndi kasajja katini naye nzitowa naye mukufulumyawo bwe batabuseemu ako owulidde otya tekinkoledde tekiyinza kunkolera banswazizza kulinnya edi lyennina bali abaana abatanaaba bansitula batya tebakola ki abatanaaba bansitula batya nedda abatanaaba sigamba edi mutwe ngamba bali abalala bonna eggaali nga bwagireese taata buuza redisa ajja kukunyumiza gwogenze mivuyo gyo otutte redisi kati nkubuulira ate ye redisi mbadde mukwatibwako ekisa kuba bamusazeeko nga neyeggalira mu motoka endabiramu zonna nazikira ki nga abasajja bakikuba ente emmotoka nakyo beera erina omusango gwekoze edi mutwe naaduumira ne batandika okusika enzigi ati mubufunza owolina okugajambulwa kuttibwa mponye kuttibwa akasongako kasobola okussa kati ate babadde banjagazaaki mbavumye mbakoze eki NUP ekitebe ekikulu ekya banaffe ekya mukulembeze principal kati sebo luli wali ogamba ati sebo takulabawo kati mbukati gweyagala genda akulabewo njagadde eddala mbeerera eddala mmenda anaakulabawo of course anti kati yamanyi kyensonga lwaki njagala aveeyo atune mu kamera abuulire ensi nti si yagambye abantu okunkolako mmundu abamu bagambye nti edimeza kyakola naye byobadde ogenza osimba ku NUP guba mudagala guganya okusimbibwa ate bwe gubeera mudagala nze ndowooza guba gukoze singa mbadde nga ndi ku mission kyandibadde kikoze kubanga bo bennyini beesiriwaza ne bakwata kamera amasimu gaabwe ne bandikodinga ate ne bamala ne bata ensi yali badde tekitegedde kitegeeza bali mu kwonoona kibiina kuba kati n'abantu bagamba omuntu okugenda bugenzi ku kibiina tolina mission yona okututte sirina okuddako okufuuka mmemba neweebuuzeemu omuntu okugenda ku kibiina okwewandiisa tavumye muntu mumukulira ki era senga ono omwami ono omuwanvu head of security tazze singa ndi mu ddiiro ekiti kyokugamba okuttibwa ng'okyesibyeko nnyo bansazeeko mu dakiika nkugambye ensanze emotoka bagizinze gwemanyi kye bayita gamba abaana ba NUP bali violent nnyo okusinziira ku bigambo byobasibako ekigambo kyobatemako ekyo anti bwabeera nga tibali violent lwaki bansazeeko kubamba vumye mbavudde ofuluma ekitebe ogende nze edimeza kankubuulire edimeza nange ne bwe mbanze nga ndaba opepeya n'omuntu gwesaagala oba naawe ng'olaga nti oli gwesaagala ate gwe muli kimu okitegeera ate n'olaga nti ojja ewange ozengoze mutima ki nalokoka nti tunula eri nanti anti nalokoka nti kati kambuuza abalabi wama nalokoka nti nina kusooka kubeera mwonoonyi nendyoka ndokoka kiba kiri kati nyinza okubeera nga mbadde mwonoonyi nga njagala kulokoka ate bano tebalinganyiza kulokoka kisinzira kadde kina akaseera kimwolokokedde kadde ky'omuntu malina okulokokera akadde akatuufu oli wategeeredde ensobi walokokera wategedde nti wali mu nsobi okuwagira NRM ntegedde nti okuwagira NRM nkiwagira osanga mu nsobi nenjagala ngende ku kituufu kyendowooza kizze ekimbonekedde ne bangobayo edi mbadde mawulire muno ndabye abantu bangi era kati njagamba bannayuganda muwagire NRM kubanga bw'ogenda ku kitabo kya NRM bakuwaniriza naye nze bangobye ku NUP obadde wenonyeza biro bannayuganda mwenna abataagala violent oba violence muwagire NRM
Chogamba ini bali violent. Bandazeeko. Ngojeko gwe byogenze no chankala nyaawo. Ate chankala niza. Ne bagira chiche waloda byeko nga kiri kweni UP out. Anti nze NUP nze chemanyi ku mawulire. Njogera ku change kintu tawolereza. No wait kuliza edi. Ebintu bizatuka kweni UP ku kitebe. Waliwo sipapa yagenda nalumba ku kitebe kyona kuba masasi. Yali yakole fujjo. Puliriza. Buli kimwe kize kikolebwa babasanga ku kitebe kyabwe tebabangako ku kitebe kyabwe kweni UP kugenda kunoonya muntu mwe mugenda ne mukola ki ne mubatabangula ate kati okoze bubi tongata mbasipapa abasipapa bali violent totally violent nze ngenze bugenzi kufuuka memba sina gwenvumye sina gwenkoze bangobeddewo nga lumu kati kitegeeza akabadde kakalowooza nti NRM ndi mu nsobi ate kati kalinnye kuba nze teri muntu woba tatiiridde kugoba Eddie Mezaya brand Eddie Mezaya okuva ekalanga nakati omusajja bato avudde mu owino tebabakuba bukubimpi olabaza oli omwana avuddewo nga engalo ze ezidduka labo zitu n'atatya kukwata ku mpale ya Eddie Mezaya okitegedde Eddie Brand yadide kwata kuchi. Tebatide na kwata ku mpale yange. Bajita batya. Eno. Ametulewa. Omusime. Wanupu. Ine bambi Eddie ngolabye. Bampisiza simulungi. Kata banzite alani. Naye kimanyi government ya Sudan kye yandikoze. Sigwa ino obutuuze. Kati Sudan bategedde. Ate jukira ono abadde agenda na ambassador wa Uganda mu Sudan. Nze yabingamba. Amazima gali. Bobby Wine aveyo yetondera ensi. Atya. Kucha Eddie Mutwe ne banne okulumba ambassador wa Uganda. Wamasoko mbulire okedde otya. Onakulwakedde otya. Nkede ne nyambala. Yes sebo. Nengenda kwenda mpifuke member. Alani. Eddie suyo babadde bamusi. Wamma tugende maaso. Kati batwazizza nga bekibeera ku mulyango. Ne batukiza okuyingira emmotoka esoose kulemera wabweru motoka yo motoka ki jembuga aliya good kati ne bangamba giyingize nedda mugirabe mu kavidiyo awo Eddie nga bagiwerekera mbwe ne tugiyingiza vaayo naawe betugiyingiza ne baleeta ki ne baleeta omusajja bamugobye jangu eno tugenda kubalabisa buli akeera n'agenda mu sawa mwende wasale kati yafuge vaayo nkalakatoyo omuyaayi kakati bano abantu bo balowooza mwattu ffe tukyali mu ntalo ndala Eddie ate munona baluwa yaki gyonona nga neyegombolola yakulema ebbaluwa gwe ataasoma munaku munnange badde onona yaki bali abasajja banyiivu tuli banyiivu bayizawe nze obwavu bunnumidde mu butembeeyi ate kuttira kinaawani akutteko tukugambye genda musajja watu genda mirembe teweekwasa Eddie teweekwasa mukimanyi nti gwe mugobye mu Swedi mugobye mu Swedi nange ndi mu Dubaaya ansinga ki bakimanyi nti bagobye omunansi w'Esudeni ne madubala kamba buli dakika ttaano emmotoka nga bagisazeeko eno ono asitula eno naakola bwate naakola bwate bakutewa Eddie Mutwe akubye omulango galiko ge babikidde amanyabo tetwagalawo muntu awo byonna bibeerewo sikulaba n'ebintu bino wammanga sikulaba n'ekisementi sikulaba n'ekintu ateri akubye Robert ali wali mbw ali mulekerawo ekintu ekyo bayizawo ekintu ekyo si kirungi biriyo oli mulamu bulungi mulamu gayina wamuluma era bwe tumukutte bwe tumusenda ozze wano emirundi egiwera kyekikututa kunona buli lwobadde ojo bali togendayo guno gwakusatu abaze nga pulezidenti taliiwo ati kyembadde mugamba ekikufulumiza babadde bakuwa nsonga kyekujja Eddie Mutwe agambye namugobesa ku mulimu omulimu ki Bobby Wine yamugoba omwezi mulamba
yes Lwaki? Edi Mutwe bwakyogedde bamuwa suspe olw'okubanze omwezi mulamba tasobola Bobby tasobola goba Eddie agambye bamuwa suspe omwezi mulamba tasobola goba Eddie oyo Eddie omanyi gyavudde naye omanyi gye tuvudde n'omuyaayo oyo gwe omwezi mulamba ng'agamba nti video gye nnakola nti Edi Mutwe yali ne General Muhoozi ku Serena Hotel eyavaako obuzibu Edi Mutwe yali nani? ne General Muhoozi ku Serena Hotel era nze mbadde nakava bwe nti mbutembeyi mpumulira ebibozi bya Eddie Mezaya sibirimu mulimu wabyogera naye njagala Edi Mutwe kankiddemu ebisira nibyo bitwalire ennyoko wama abadde atwala baluwa abadde akima baluwa yaki baluwa ki gyalina Eddie omukulu nkubira okyomulanga ate mulanga ki oveewo wali bane tugenda kubalabisa tetwagala muntu kuyingira eyo gate nzolaba mbadde mbutembeyi Eddie Mutwe yuno nankubira madubala buli agezaako yuno nangamba buli agezaako okwemamaaza tugenda kumugoba nga teyeesikidde kanyeebwa nangamba kibanda 5 naye gwe tutukuyinaako busa yino gundi kolo efembyeyo nempumuze engato nengamba kanziruke ndabao ni nenkubira ono nangamba mbusimanyi yenzaani ono yani ADC sebo nesimu oyina gwoziwa nangamba watayugwa okukyankalanya ekitebe tukyali mu ssaga ndala tuli mu butembe gwe gundi tubonyebonye nnyo yakola ki abantu NUP omusajja n'ayogera ebigambo bibiri owaana alien skin owolereza alien skin Eddie kiri ku record akyogedde ekyo Eddie Mutwe ayogedde ensonga 3 agambye uliriza agambye mbawanira MK mbawanira Sale mbawanira alien chogamba kati alien threat ku NUP ebyo sibiwulidde wamma ate abya bigambye enze nga bankuba ngekubuulire Sale yakanegambye tebakubye anti kakati uliriza Madubala ife ng'abasajja abaganda abakulu bwe nva nenkwata ku kanzu ya Madubala nga tampadde lukusa mba mukubye baba tebakoze goraba empale yange gibakuteko n'ebigalo byabwe mpale kyeno eno ame green eno ame green bagikuteko n'ebigalo nasitudde eno wajigula sente mekeza sudi ekinyambye essimu ebadde mu ki essimu ebadde mu motoka ne batagikola ki sibayaye Bobby Wine yatutereeza teri babbi bali abaana bakozi ate kati bayegendereza na buli muntu tusaba kiri kimu Eddie wano wooli oli mulamu bulungi katebule ndi mulamu enkyate tukusanga nga weesibyeko kisementi tebankubye nze njogera mazima tebankubye goge mazima siwaayiriza abasinga batera okukola ebintu nga bagenda ku NUP babala luseke lwabwe lutuuke bulungi Eddie tobala luseke lwe NRM muki inze bwe mba njagala sente nzifuna nga nzaagadde kuba ekisooka ndi musajja muyivu ate nina discipline General Sale Chali wange President Museveni gwe sitannabakola ki kufuula Chali kitegeeza nsobola okubira General Sale simu ne mugamba muzeyi ntaasaamu wano siri kubya sente nedda n'olunaku olwaleero nali badde musisinkanye muzeyi Sale naye appointment abadde bizo olwaleero appointment betudde nabo wano nva mu butembeeyi mwana kati muli abadde agenda sinkana muyayi nagamba kangende nedda tuli biri bya business muzeyi Sale musajja asinga obugagga mu Uganda nange nina byentunda otunda ki ntunda services zange ziriwa nasoma njagala ampe project ya masannyalaze nasoma njagala ampe project ya driving permit ankulinga lifali wange mpereze eggwanga lyange Bamadubala osobola okwegundizaawo emirimu nga tosoose kwefukamirira abantu anti birita bisoma kati Madubala kyeragambe kino ekigambo okimanyi nti Sale atufugidde emyaka 10 naye nga bamanyi Museveni yafuga Sale buli agira gwavunamira ekitegeera buli omu bampe ye atakoowa Sale gwe mukamula bwe mutyo ye musajja mulowooza takoowa nene mudda eno ne mudda ku muwozi ne mumukalakata Sale yayina ekiddako era gwe mulumba ne mubonyaabonya ne musumbuwa Madubala ye wa muzeyi Sale ayinza mugamba ki ayinza kyayinza mugamba Madubala kyogamba tandaba Madubala kizibu kye kiri kimu
tuuka wali kukwatira kapita malize nyuma ya muzeeyi ya mama waffe kyekizibu kyalina naye ze ekyange kyakuweereza bamadubalebebakondera nze minsoni ze nnina nnene nze njagala kugula bizimbe mu Dubai. Olowooza ki ekitutte Eddie Mezaaya ku kitebe? Luseke ate waliwo ekirala. Tumaliriza bannange. Madubala Luseke nga ndukuba walo. Luseke. Ati bw'ogenda eri bwongeza emikisa gyo egy'okufuna ki Oluseke. Kakyogamba ba abaana bali okunzinga okunkolako mob justice nti kiba kyongeza emikisa gyange. Bamawulire gakwogerako. Bobi Wine yabalagidde. Si yabalagidde. Madubala principal yabalagidde. Obadde ononye kaadi obadde ogenzera aba police. Mbadde ngenze kufuna kaadi. Kaadi tugenda kulonda obudde buno oba weetegekera kulonda. Neetegekera kulonda. Nkungani membo agenda ofuuka memba NUP. NUP. Bwatyo tugenze olunaku olwaleero Eddie Mezaaya for you. Nedda naye gwe balabika baalaguze. Eddie Mezaaya for you. Nedda kati Madubala olese waaki okubeera nti no ati balansinga ekintu. Bulira nze mbadde mpita ku TikTok nendaba ka video ngono. Nze kubidde Eddie Mutwe nga ndabye ka video nga bakutwala nga bakugamba va mu kitebe ekyo kuba buli weeni alemu ayingiramu ekyo ekitebe aba alese byokoola nzige kaffenyere bugga lyalya ebyokoola bano balogo ono wava kalangalo ono yagende wa mama Fiina namuwangamu ebyawongo bye byonna Mama Fiina yampa aga yokka etegera alina ddagala lye yansala gwali mukwano gwa Mama Fiina bikiwakyo yogereza bano ne Penge be baali bakwano ba Mama Fiina bamuteekamu eddagala lyonna lya Mama Fiina yali gwe yali kuteekamu gwali mukwano gwe nga wali mukwano gwe yali kuteekamu gwe wali mukwano Mama Fiina tampanga ku sikwasooka okyaza Mama Fiina tampanga ku kuha chano yo ne haga yajuwo kati emisimu gya Mama Fiina gyasiima Eddie Mezaaya Eddie Mezaaya ddayo gy'obadde oyoza ebintu yakukyeyoyoza ebintu nedda Madubala Mama Fiina teyakuwako akafuba eyampa haga alitegeeza ki ebyokukola byonna yabiteeka mu wabuuzeemu sitekansi ekwata buli mutembeeyi ono tebamukwata kuba ebiragala bya Mama Fiina bikola tokubye nnyo gwe tuveeyo eyo mufunze ono omukula n'atute ki ku kitebe abadde agenze kunoonya crowd nze kyensuubira kupuulingamuko kuba Eddie Mezaaya yavudde eri ng'alinayo omukyala Eddie Mezaaya wano alina omukyala n'eri alinayo omukyala ekalangalo balogo naawe okimanyi entegera kati abadde atutte ebyokoola eri NUP bisituke ndowooza olabye abadde afuluma nti geeti empewo n'egire ngenza okulaba empewo efuumuuka ebikoola byonna ebyokumuti ogwo NUP nga bikunkumuka nolabye Eddie Mutwe babadde ayagala kubba Saidi Miraya mbere bulungi mwera babayi